Ogamba otya my brother. Waliwo ekyo ekikazi kyempulidde kinteka mu bibuuzi byayo kiringa amatako n'amanege. Tagezanga n'akiddamu alinga amatako n'amanege. Omusajja yali yawaludda baawe musajja kumuleka mu kamera ne tumulaba. Ajjanjabwe afaanana kasuku. Jalia Walda akiguddeko kasuku kyamukoze bisesa kati awe nyiri anja kusaba ngole nkola fano kwanda boyiji aka video kampala ka like kasokuba katambula kati no bano ababiri nakugambye onakolejo anti byalimu okwesaba era akasente Jalia Walda kagamba kiyasasulira oluyimba kalabikanga ku kasike kavuddeko obuzibu kati ndo kasuku obusungu bwe buvudde ddala ku video eyokuli jemteredewo awo kati kankongere kati wano nzije tuyongereyo Tagezanga n'akiddamu alinga amatako n'amanege. Bw'akigezangako ajja kumanya. Ye yafaanana atya. Musanze kuno ku TikTok simumanyi. Alinga amatako alinga amanege. Ako kuku. Sibiri munedda nze mvuddewo wano nedda. Nenga jali nempuga bayina enjawulo bebamu. Amaanyi gampedde omusajja alinga ensawo y'amanda. Toyinza kubeera nga nsawo y'amanda kaleko. Yenna mpunu. Leero ngose mu fezi ndala. Kidangamu ekyo ekyekisiru. Mwongerayo gumugoka. Nenga Sister Junior. Bwatyo kasuku angenda mukongera nga munyivu akujalia Walda akumuleka mumboze ne Bruno Kigundu oba Bruno K au wenyini mpendozayo ate ku lutalo lw'abantu ababiri oloza bayombera ki okusingira ddala era alwaki bavayo ne beerangira mu lujjudde ate awo wenyini tugenda okulanga tutandikira nenga abajero airport pickup bakugamba nti balina pickup esinga okuba eyakabi wano mu ggwanga Uganda bakubireko okumanya ebisinga basooka okusaabaza okuva ku Entebbe airport mpaka wona weyagala okubanga otuuka mu ggwanga erya Uganda kati kankulekere kamusuka nkulekere Jalia Walda ne muganda we bwe babadde bajerega kasuku okuvaayo n'abatabukira kati no ye abafumye ebiwanvu ebisinga ne kubyo badde bamanyi alinga ensawo ya mugo takyuka asukula dda maaso ne mabega okitegeera kale bambi ebbanga lyonna lyamukwekedde omwana alivumbudde akaaso kati Bruno K yategedde musajja wattu okitegeera naye gestu munnange sante bawa Jalia Walda ajjanjabwe ekivumya Bruno K baawe wanje Mbadde mpita mu TikTok nenda gundi gyokoze live. Olesa amaanyi nengamba yoyo my brother. Live eriwa. Eno. Ekindi babadde bagisaze mudda. Layira. Njirabye oba nkunda yagipostinze. Abaana tebakyalinda nve nako ogamba otya anko koko. Ndi wano mbadde ngoberera bigenda mu maaso. Omumerika omugambye mbuwakiri Hana si ye yayimbye oluyimba. Ate akati bajja wano ne batumanyira. Balyoka basuulamu Rihanna. Ne basooka ate batumanyira ku miliyoni emu kasusa ky'abanaku kutumanyira. Naye musajjawo ow'enkima omuyiriddewo omubiri. Musajja wange Bruno K ate bambi tebamuwadde na ssente kasuku. Layira kyabadde kyabwerere. Bamuwadde miliyoni emu kwe bamuvumira mbu kubanga producer yatuuka leeti. Mbu bali kati baali ku American time. Mbu baali ku American time kale n'owulira amabina ago. Kaifa kasuku abantu batuwadde ssente wano ne batulinda. Ng'ojjombulyo nonsense. Ebintu ebyo nabiraba ku TikTok nga ndaabaanirizwa oba baali baaniriza mu kyalo oba yali ava bweru. Saabigoberera nnyo. Naye bambi nalaye Bruno yennyonnyolako mulabye ne wa Faruku nga wadde wa Faruku ng'ayogera bambi. Kasajja katuka Bruno ku luno kali innocent. Bruno bulijjo abeera ne this time ali innocent. Omukazi kasuku amanyira. So abamuyita Jalia Wanda amanyira. Naye ebyo byonna byonna nga biri awo omukulu teyasaba.
ani bayinza okubeera nakyo yasabiriza kubanga babadde ba mikwano for long time. Omanyi ebitwetero tabula abakazi. Nze olwempulira olutalo lw'omukazi n'omusajja nsooka kwagala kumanya buli kimu. Ng'omanya waliwo okusabiriza. Uganda wange. Simanyi sagala kigamba nti kyekyo naye. Bruno ke bambi ku luno nange yannumye. Musajja yali yasirika. Ekintu kugamba nti walidde Ajjanjabwe. Mulaba waliwo bagina ne boogera ku bantu abanaku. Obunaku sigamba nti batolina ssente mu nsawo. Naye obunaku kitegeeza omuntu ng'alina ssente naye ate nga munaku nnyo ku mwoyo ng'alina omwoyo omunaku yoyo omukazi. Kasuku wangi ogamba otya my brother. waliwo ekyo ekikazi kyempulidde kinteka mu biboozi byayo kiringa amatako n'amanege. Takezanga n'akidde mukiwulira twakava ku basuubuzi bali babadde bakuba omulanga ifulisi alinga ifulisi ne baggala amaduuka kakati bavudde ku basuubuzi kati batandise okwona amayumba. Mukiwulira pulezidenti Kyagulanyi kyayogerako tukkiriza nti ennyumba muzikonye mubasasule. Ani abasasula? Mubasasule gavumenti sasula. Bwe Buganda Land Board olina busuulu, olina lisiti y'abantu abo baddojjamu busuulu, bantu ba Ssaabasajja Kabaka abo, oba waggwanga ki oba wa ddiini ki abo bantu ba Ssaabasajja Kabaka, noonya lisiti ogitwalire Mwami Museveni nti baabano be wakoonedde amayumba go. Kuba Buganda Land Board si yabakoonedde amayumba. Ye badde ebasoloozaamu. Kakati gwe kwata lisiti y'abakirayanti bo gwe Buganda Land Board olina balooya. BMP bonna mwasindika mu parliament. Mumaze bateekako Kazito okufuna ke boogerayo. Kati tunaayagala tutya eggwanga kaye nga BMP nkaaga ku 100 basavinga interest za Museveni. Singa BMP baali bakolera bantu singa Museveni yavaako dda. Kuba kaye singa ow'ebikoma nsimbi akunga, ow'emawokota n'akunga, ow'ennansala n'akunga nga bonna basakimu kya revolution singa Museveni yagenda. Naye kati ne Kyagulanyi alina ekizibu nti mu Nuupu mwennyini abantu bakolera Museveni. China wayinza kisolovinga. Ensonga eyo egenda kubeera etya. bajjo Wakati mubabbi na opposition mulimu besagala kwasanguza mannya abagenda okufuluma wano. Nabo banoonya bagenda bakwata wiiki yonna nga bali ku budget committee. Kuba NRM kiyakoze obukiiko bwayo bonna yabuyiye kati bali mu kunoonya ba opposition. Oyeno mpuuga ali mu kulookinga kibiina kya byabufuzi. Tugenda kola tutyo okulaba nga Museveni avaako kayi. Mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bwompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 075288715.